abakulembeze nga bannayuganda olunaku olw'enkya baddamu okukira obubokisi okulonda abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu. Omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Wakiso Justin Mbabazi akubirizza abantu eno okugenda enkya okulonda nga bagumu olw'ebyokwerinda by'agamba nti binywezeddwa okukakasa nga tewali buzibu bwonna bubatuukako. Nganze chairman wa security tewali muntu yenna agenda kutiisatiisa munnayuganda. Twabakumye mu kalulu ate n'obululu obusigadde tugenda bakuuma security weeri okulanga mweyagala mirembe. Bino Mbabazi abyogeredde mu Town Council ya Masuliita ku mukolo omubaka omulonde owa Busiro North Mayanja Moses wa NRM gwategese okwebalizaako abalonzi mu kitundu kino okumuyiira akalulu. Ono era yeebazizza abantu mu Wakiso olw'okulaba kyayise omusana ne balonda NRM mu bungi okwawukanako nga bwe gwali mu kulonda kwa 2021. Muwadde President Museveni akalulu abantu ba Busiro North. Muwadde Munnaramu Mayanja Babyface akalulu. Ye ssentebe wa NRM mu disitulikiti y'e Wakiso ng'era ye yalondeddwa ku ky'omubaka wa Busiro North Mayanja Moses yeebazizza abalonzi olw'okumuyiira obululu ssaako ne Pulezidenti Museveni ng'era ayogedde ku byagenda okulwanirira okulaba nga bikolebwa mu kisanja kye. Kubeebaza olw'okunnonda ne mumpa akalulu kangi neepangulira waggulu nnyo, mwebale nnyo, mwebale ddala. Njagala kulaba nga budget ne waka plan z'amagombola gaffe gonna zitunulamu nabe bagenda okukola emyaka gino etaano. Saagala kulaba basomesa nga tebali mu masomero. Saagala kulaba myaka etaano nga tebazimbye classroom block. Saagala kulaba myaka etaano nga tewaliwo nnyumba ya musomesa ate nga bakumanya ssente mu magombola gaffe. Saagala kulaba mwana nga bamugoba. Babatuuze nga bakulembeddwamu ssentebe w'abaana b'abalwanyi Ssaalongo Kannamwanje Muwada basabye abakulembeze baabwe okubakolera ne gavumenti n'agisaba okulowooza ennyo ku bitundu mwe yasinziira okujja mu buyinza. Tulowozezza kutukolera ku nsonga ziruma bitundu byaffe ebyokubeera nti enguudo zaffe tukaaba enguudo mbi okuva e Kampala okutuuka e Masuliita mayiro 24 n'osanga enguudo ziri mu mayiro 153 nga zirina kolansi kyekitukulondesezza. Beera musaale Mwami Mayanja okunnyonnyola abantu nti olemeddwa.